Yes, emberanga bwosoda okubatenga etambula ya munywanyi wa fono gwengendo okubatenga njogera ko ba DJ banji basoda okubateba ku bendongo ne waluba DJ basoda okubatenga basumuse mbanaabwe era nga tukkirize akusinga ko kiriza nti akusinga ko ba DJ banji nnyo olunako olwalendese ku mukulu gwe bayita DjERYCOM abantu beebuuza nti DjERYCOM yani DjERYCOM omukulu oyo inzalwa yemitiyana yomu ku basajja wano mu Uganda abasooka okuba ne YouTube channel mwaggwa 26 ono gwe kutegezaako ye DJ asobodde okubatenga atambuze ensi zonna nenge ekimutwalayo kuba kadongo kamu n'okuba ennyimba za bandi yensonga eyo ye DjERYCOM ono gwajagala okubatenga nkutegezaako osinga kubatenga omuwulira nnyondo za mu nnyimba ze nga ziggwerako wano nga mulimu akagamba bwe kati www.djerycom.com. Aya basi kati ye mukulu oyo gwe kutegezaako omukulu bamuyita Mutebi Eric omukulu oyo yazaalibwa okutobba nga 9/9/89 omukulu yasomeddeko masomero ag'enjawulo nga bayita DK Education Hero wa Namasuba yasomerako ku Lubiri SS yasomerako emitiyana ku Namukozi nasomerako ne ku KIU yasoma yafuna degree mu IT neti yasobola kubatenga agimalawo olw'ensonga z'endongo omukulu natutegeeza nti endongo yonna yasobola kubatenga agitambula y'omu ku badijja basobola okuba tebatambudde ensi zonna era mu bintu bye byasobola okubatenga ayogera omukulu DjERYCOM nga njogerako naye yasobola okubatenga ategeeza mu Uganda badijja mwe bali bangi nnyo n'agamba nti waliwo akasajja ke bayita DJ Muteesa wa tabbo nnyo agambye atambudde ensi zonna naye omusajja we ebintu byakola tebibangawo wadde n'akamu omukulu DjERYCOM uno ng'atunyonyola ensonga zonna nga bwe zitambula DjERYCOM ategeeza nti mu mwaka ogusooka ng'ali saidize ku KIU ng'asoma degree mu IT omukulu nasobola okubatenga aggulawo library okubatenga atandika okuguza abantu endongo okutambuza biki nasobola okubatenga yafuna collection ez'enjawulo nasobola okubatenga akukwatagana n'abayimbi nga Kabiriyoni Abudumulasi Ragadi Bobby Wine Betty Mpologoma aba Eagles bonna banji nnyo abayimbi basobola okuba tebamutegeera ng'ali mu first yaye esaidize eyo ku KIU era nga library yali awo ku Cooper Complex abategeerawo bulungi awo mu downtown awo omukulu we yasobola okubatenga atandikira library ye nesobola okubatenga etambuza endongo eriko ategeeza nti mu budde obwo bwennyini okusoma kwasobola okubatenga kuzibuwala olw'endongo nti akasente kali katandise okubatenga kajja n'agamba tunoonya kufuna sente ate sente zifunye omwaka gwa sekendi yasobola okubatenga akivaamu wagwa 28 nasobola okubatenga ayingira obwa DJ nasobola okubatenga afuna skills ez'enjawulo nasobola okubatenga atabula n'atandika okukola ku remix ez'enjawulo omukulu ono gwe bayita DjERYCOM bangi gwe mwebuuza ennyimba tuziwulira mulimu DjERYCOM yani kati gwe nkutegeezaako yategeeza local DJ era ng'atambudde ensi ez'enjawulo ng'agamba nti ekimuyambye lwakuba asobodde okubatenga akuba endongo zonna zisobodde okubatenga zimutambuza ndongo y'abana Uganda yaliko manager omukulu gwe bayita Abudumulasi yamugulirawo ne Facebook Abudumulasi Chameleon yaliko manager wana akadde kano ya official DJ we owa Chameleon ng'ageze mu nsi z'ebweru ne waba ali muno Chameleon nga Eriko mu mwali ono no yakimukolerako abakyala bonna ab'ebbandi ebigome ebyosobodde okubatenga olya byasobodde okubatenga atambuza omukulu gwe nkutegeezaako ye DjERYCOM abangi gwe bebuuza DjERYCOM okutandika obwa DJ atandika mu club agita Club Volts waliwo ne mwagwa 29 awo waliwo ne club agita Club Diplomat yali saidize mu yenge eyo yakolako ku TV WBS TV yakolako ku NBS nga zitandika waliko radio bagita Skynet FM mwagwa 2010 awo no nene atandika radio gye bayita Ugandan Radio wabula byasobola okubatenga tebyamugenda bulungi radio eyo n'agitunda elia online kigamba nti yagitunda emitwalo nga miliyoni nga 16 omukulu oyo DjERYCOM gwe nkutegeezaako awadi ez'enjawulo asobodde okubatenga aziwangula mwagwa 2014 yasobola okubatenga Chameleon amusayininga n'asobola okubatenga atandika okubatenga amutambuliza endongo omukulu wuuno DjERYCOM ng'atunyumiza nkubuulira emboozi ye banji beebuuza DjERYCOM atambuza endongo ono ye yasooka ku kintu kya YouTube nga bwe nkutegeezeza era nga website ye etambuza nnyimba za bannayuganda zokka kwasobodde okubatenga alya endongo omukulu ono uno DjERYCOM ng'atugamba ye ba DJ bamanya abasinga waliwo guy ali Masaka eyo bamuyita Muteesa Pro bannanga oyo guy nze kankyogere kino ku mpewo he's better than me
I'm proud to say that. Ninyizo kwa musinga amajja musinga mvuge motoka ya beyo ba musinga nazi. Number 2, awo guy bamita DJ Chris. Guy yakola ko baba mu DJ Chris mu DJ Chris yuja yakola ko mu club je bagalawo Amnesia I think. Eyo. Oyo guy mulungi nnyo. Then number 3 ngenda kuteeka ko number 3 DJ. Aya baze. Omukulu DjERYCOM alina olutalo omukulu gwe DJ Shiru. Agamba nti Shiru byakola n'abaana b'omu kyalo ba DJ b'ekibuga bye bakola. Era agamba nti Shiru toyinza mukomperinga na ERYCOM. Era ye agamba nti mu Uganda asinga ye DJ Muteesa. Addako ye ERYCOM. Nti Shiru akwata kyeyi eky'ekibuga. Bino si byange bya ERYCOM. Tugere mu za DJ my dear. Bwe tugere ba DJ abakabi. Never don't compare me with the Shiru. Ate sagala with the Shiru mu bino. My dear, nze bamita DjERYCOM local but global DJ air. But he's not better than me. Era ni wabaja yugoma. Bwe Shiru matukupo you're not better than me. Era ni achimanyi jabere mu. Baba wambise ku interview. No yogera ba Shiru. Wali se bali ba DJ b'ekibuga. Nze ndi wakabi. Aya basi. Nkutegeeza gwendi na yiye mukulu ono. Atambuze nyimba ku ndongo ya website. Where you got it from? www.DjERYCOM.com. Aya basi. Gwe kutegezaako ye mukulu oyo yasobola okubatenga banafa ba Morgan Heritage Group ye reggae music yasobola okubatenga musayininga balina tours mu sides zo mu Europe ne mu Sub-Sahara tours sasobola okubatenga zitambula bajijukira obulungi basobola okubatenga ba musayininga omukulu oyo gwe kutegezaako era endongo ya Uganda bakadongo kamu yagamba yasinga okubatenga atabula endongo kyekifuula DJ okubeera owakabi soko mbulire gwe DJ ani akusingira omukulu ERYCOM atugamba kubanga onayinza okubanga akuba bulungi international music naye nga twagenze mu local music kadongo kamu band message semakola awona mu David Utalo my dear otonsinga atenze kyenfuna mu sente kati gojja kuba Beyonce gotagenda ku meeting wadde tajja na ku tweeting at happy birthday brother kanze njja kuba kamilioni kubanga kyenja musanga mujja mugaye bulali mafuta gampeleka nkasukire 5 aya basi ye DjERYCOM agamba ati atambudde ensi 36 era ng'akyatambula ekimutambuza kyokka kyakuba nyimba za kadongo kamu za bandi yasobola okubatenga akolera abajjukira omukulu wa Budumulasi okumuteeka endongo engeri ku internet ono nno omukulu gwe bayita DjERYCOM abakyala bonna aba bandi Eagles Production bonna ono yasooka okubatenga abikugukamu nga bwe nkutegeezeza connection zasobola okubatenga atandika nazo zisobola okubatenga zimukuumidde waggulu oyinza ogenda ku www.DjERYCOM music nosobola okubatenga olabako era agamba yasinga okuba n'endongo ey'abaana Uganda era ye kyasinga okubatenga promotinga omukulu oyo gwe bayita DjERYCOM nenga tetwerabidde ne wala mu kibuga Masaka ba DJ banya basoda okubatenga bakikubye mpola mpola bategezaako ti ba DJ abasoda okubatenga bakikubadako wala mu kibuga Masaka lwo gwe bayitanga DJ Ponsi oba okyabeerayo waliwo gwe bayitanga DJ Steve o DJ Byala abamu baafa ba DJ bano abamu kubasooka okukola zi remix ezo waliwo gwe bayitanga DJ Bosco DJ Katumba DJ Akimu DJ Sande DJ Kasaga DJ Chiwa waliawo abamutegeera DJ Chiwa amazemu angamba nti mundonga amazemu emyaka 22 ayaya bebamu kuba DJ basoda okubate bakikuba awo no DJ Muteesa ilo okubatenga omutera kengule kuba DJ Chiwa ngamba 22 jamaze Muteesa ali yamusangamu mu ndongo ye Masaka DjERYCOM mulide badde njogera kuba DJ basoda okubatenga bakikubye wadde abakuba ebinyanya gye bali nenkutegeeza kubasobola okubate bakitandikamu endooka eno ng'etandika abamu ba DJ babayitanga balalu babayitanga badongo mu mbeera eyo nga tebannabawana kitiibwa n'akadde kano ba DJ basobola okubate babafuula oba oliawo ekyobugaso yembeera bwetambula gwani akoledde musomesa tebusweka ngambye omusajja akuba era nga yankubira sama mix ey'omubanda eyo aya basi ate oba okubye eyo